Tubaniriza once again amanya nze Shadik Smith, King of Television. Olunaku lwaleero due to public demand bafanzi baffe mwayogedde mu kwogera n'empuliriza ne tusalawo tutindiga olugendo luwanvu ennyo tujje tukyere ku mwami manyiddwa nga Mechanic Labongo. Erinnya lino Labongo twalisomako twaliwulirako ajja kuba atunyonnyola lyavaawa naye ng'alina emboozi osanga enyumira amatu gaffe gye twagala okuba nga tuwuliriza. Musajja ayita mu nnyimba okwogera eri abantu, ayita mu bisiige okwogera eri abantu. N'oluyimba olwasinga otukwatako ffenna lwali oluyimba olwayita amusole mama. Tetumanyi lwaki yaluyimba era abasinga badde mugamba genda atubuliye ku mboozi y'obulamu bwe, atubuliye oluyimba luno lwava ku ki, ye yaani bamuzaala wamanya g'amatuufu yaani. Olunaku lwaleero emabega wano olaba olw'ekisiige kino era bwe ntuuse wano mu bisiige yali asiize nkirabiddewo ne kibaako emboozi gye kiŋŋamba. Kansube naawe atulaba olina emboozi gy'ojja mu kisiige kino naye tugenda tegeera lwaki kino ekisiige byonna bw'otuuka mu art gallery eno ky'osooka okuba ng'otunuulira. So oneyongeko mu mboozi yaffe olunaku lwaleero ate tugende maaso giwa obudde kuba tugenda kuba tugikutte mpola so okulaba muno tuyiga ate nga bwe tulaba. Mechanic Kama mulungi ekiseera kyonna kubanga amazima sijja gamba nti gano maanyi ga okusitula abantu nga mmwe nje mukyalirako naye nange neesanga osanga nze God is first son Mukama engeri gyanjagaddemu yanjawulo kuba bwe ntunulira gye nvudde ne wano wendi n'egyendaga okubanga ekiseera kino n'essaawa eno nsobola okutuulako n'abantu ab'omuwendo nga gwe te nate ekyo kiba kirala. Njagala tune mu kamera wali obuuze ku bakulaba wano wennyini ku Celeb Jazz ne ku BTM TV. Banange abandaba mwenna balamusiza nnyo, sina nnyo bigambo bingi bikyamuukiriza eva mba ku peesi eriro naye mbaagala nnyo. Mwebale kutulaba, mwebale kuwagira mirimu gyaffe, mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale na kuwagira bintu byammwe kuba si kyangu omuntu okukuumirako eriiso mwaka ku mwaka si kyangu. Mukama abawa omukisa abongere amagezi n'obuganzi. Tugende mu mboozi yaffe olunaku olwaleero. Oluyimba oyimbye ennyimba nnyingi ezikwata ku mitima gy'abantu. Oluyimba luno amusole mama lulina engeri gye lwakwata ku mitima gy'abantu. Oluyimba luno kyali kirowoozo, yali mboozi yo, lwali lugero lwo, kyali kiyiiye. Oluyimba luno lwali ki eri obulamu bwo nga ggwe Mechanic? Smooth oluyimba olwo naluyiiya oluvannyuma lw'okukoowa nga ndaba nnwanyi nnyo n'ensi, nga ndaba nkoze ebintu bingi nnyo, ntambulidde mu makubo mangi nnyo ge nayitanga ag'omuwendo then ate oluvannyuma ne ngazuula nti bye byali ebimu ku njegere ge gaali agamu ze zaali ezimu ku njegere zaali zisibye obulamu bwange okuva we nali nsuubira we nali nina okuva okutuuka awo we nalootanga. Smooth nze nakulira Kabowa, nakula ne maama wange, taata wange saamulabako yafa ndi muto. Nakula ne maama nga ndaba maama engeri gy'atobamu, yali mukyala mukubi w'amabulooka ate nga mubazi, olumu yeebulizaako mu kubajja, olumu n'akuba amabulooka. Nakulira mu mbeera etaalimu ssanyu wadde kuba nze nakula ndaba maama nga buli nnyumba yaffe bwegwa yakwata n'agizimba ne gye twasulamu gye twali tusulangamu era nayo yagizimba nga sisita wange akuba amabulooka naye ne bagizimba n'obudongo. Kankuzeeko emabega emboozi tuyinza okuba tugitandikidde wakati. Njagala otuzeeko emabega. Bakuzaala wa era babazaala bameka mu famire? Kubanga oyogeddemuko ku sisita wo gwe twali tutamanyi. So kyagala tuddeyo emabega. Babazaala bameka mu famire? Tuli mu maama wange ne taata tuli abalenzi 3 naye tulina basisita baffe abalala mu maama ne taata. Taata waffe enkuzaayo emabega yalina abakyala 2 so alina abaana abalala mu kyalo ne maama waffe though kiba kya buyaaza amaanyi okubatematema ogaa nti Owa mu famire mwali abaana bameka mwenna? kale nze nakula ne baganda bange 4 naye nga tuli abaana 5, omu mulabe bukulu sibadde nnyo naye ate mu taata nga waliyo abawala 2 bo saakula nabo naye bo just mbalaba bulabe
nga bwomanyi extended families abakyala abangi. Sometimes omusajja yaba obujegere bwavaawo wabawo okwetematema okuvaawo. So okula bakuzaala okuze otandika okutegeera nga mubeerawa era nga mubeera nani? Nze banzaalidde Kabowa, sigendanko mu kyalo, simanyi kyalo kyaffe gye kiri. Nkuze ndaba Kaalo Kabowa nga bwe nasiteeti nga luyimba lwange olupya olwa Memories. Kyakaalo Kabowa kemanyi era kenkuze ndaba eyo maama gye yasenga gye yali ava saamanya. So nze kenkuze ndaba obulamu bwange butandikidde era ne mu kuddayo nga bumaze okukola ki okusuukasuukamuko era keekaalo ke kamu kenzirako singa kyalo kirala kyemmanyi. Though maama wange yaŋŋamba nti ffe tusibuka nakawuka era nange kyekyalo gye mmanyi gye batuziika. Sibaddeeyo nnyo sigendangayo olw'embeera gyenja okunyumiza mu maaso gyenzize mpitamu mu famire yaffe ne mu famire yange. Smooth, tuddayo ku luyimba lwa Sorry Mama. Oluyimba olwo yali true story. Nayimba ku lugendo lw'obulamu bwange nga bwe buze butambula, then neemenyeza maama wange olw'ebyenzize muyisaamu. Tukyalina omukulu Metanik Labongo ng'era akyatunyumizaako ku mboozi ye ey'obulamu bwe. Naddala oluyimba luno tuzze okuba nga tugezaako omusiima oluyimba olulungi, naye ddala ddala ekisinza otuleeta public demand. Mubadde mwagala okumuwulizaako obulamu bwe bugenda butya, ennyimba zino zayimba zize ng'omuntu, za bulamu bwe, njiye buyiiya, waliwo yamunyumiza olugero n'aluyimba, emboozi gyagezaako otunyonyolako. So Metanik, wadde otugamba ku Akaalo Amatendo Kabowa gye wakulira ne maama. Okulira paka ku myaka 9. Naweza emyaka 9 nenziruka ewaka nentandika okubeera ku street. Nava ewaka si lwakuba nti maama yangoba. Nsonga ki ekujja ewaka? Naye ekiseera kyatuuka nga omanyi abaana abato, ekiseera kyatuuka nga ffe tuba n'okufumitiriza mu bwongo bwaffe okw'ekito. Nga ndaba nti ffe maama yali talina busobozi tugulira mmere waka. Simbubi yali agezaako n'alemwa. Ng'ate bwe ngenda mu maneiba ate nsobola okulya ku kyemisana naye ng'ewaffe tusobola ogenda ennaku 2 nga tulidde bikedo bisekulesekule. Maama nga ndaba maama adda n'emmere leftovers azironzeronze mu buwoteeri, emmere efiseewo eyo ng'ate akomawo lwaggulo aba ava okubajja nga ajja nayo mu kaveera nga tuli eyo. Lwebeemuguze nga leftovers zibuze nga tugenda siiba. Kati mbulamu bw'okunyigirizibwa obwo twalisula mu luumu emu abaana 4 ne maama wange abantu 5 nga nze nsula wansi wa kitanda ku leesu ku gomesi ya maama wange ne muganda wange omulala omuto nga alina weyenyiga, maama nga asula ku kitanda n'abalala nga balina bebenyigaawo. Naye olw'okuba akantu kaali kafunda akayumba, kati nze neekwatanga ekifo wansi w'ekitanda ebyo nga obudde bwe buziba gye neesonseka. Ate nga n'ekitanda kyali kya seppulingi nga bwakyebakako bw'ati kumpi kintuulako ye. Kati nga bwe ngendayo bwe nti tewaba kwekyusa. Ekyo kyandibadde ensonga. Naye ate n'amagezi g'ekito, ffe ng'abaana bato tuwa n'amagezi gaffe n'ebikoosi. Bw'ofumiitiriza n'ogamba maama onalaga ebintu bimulemye nnyo, gwe n'osalawo ekyokukola. So nempaala nemba ewaka. Wali mwana waakumeka mu famire eno kuba n'abaana 4 b'ogambye? Azadde gwe wali first born, second, wali waakumeka? Nze addirira asembayo mu famire yaffe. So okutta ekkubo, ebirowoozo bikuyinze, olaba embeera ng'omwana omuto, olaba embeera mbi nnyo, ofunye ebikoosa awo bikuwadde amagezi odduse ewaka, kyekyaddako? Mu kudduka ewaka sina kikozi kyampa magezi. Nakeera ku makya nentambula nga bwe nagendanga. Natambula otambulira mu Ndeeba Kibuye. Kati mu mbeera y'omu Ndeeba Kibuye gye nafunako ebikoosi nga bwe tuba tukubakuba omupiira tukola kiweesanga obudde bukukutte ng'osuze mu ttooyi, weesanga obudde bukukutte ng'osuze wansi w'omwala, n'enkya n'okeera ne gufuuka omuze.
nagezangako nnyo okudda ewaka ne bwe nabulanga nga maze wiiki sirabika nenzirayo, naye ate ne pressure gye nateeka ku maama wange yali yamuleetera okwekyawa nga buli bwenzirayo musanga akaaba nga waliwo enneebaka wenzirayo nenneebaka nzukuka nteekako ansabira ntaddeko emikono bwangoba mu mizimu. Kati nange ngamba nze maama si mulalu nga ngamba kuba maama wange oyo ayogeranga nnyo nange kuba yali anjagala nnyo ngera tutambulira ku gundi yeemu lwakuba obwavu bwatwawula nze ne maama wange. So nga bwe nzukuka nsabira ani maama ate waki onzukuka onsabira nti olimu emizimu genda gwe eddalu nga nze maama siri mulalu ye nga alaba ndi mulalu. Ebiseera ebyo ennyambala yali etya osanga yamulowoozesa okuba muno alimu emizimu? Definitely teyali mbi kuba omuntu amala wiiki nga tanaaba nakwata endala nga tayoza nga tasanirira nviiri omanyi kiba kitegeeza ekyo. So nze nalabanga omanyi ffe ng'abaana bato tuba tuwoza nnyo buli mu mbeera, ate nze nali muwoza mulungi nga buli mu mbeera gyandeetera mba ne ansa. So bwe nabeera mu mbeera eyo bwenkyo naye nentuka ekiseera ate naye era nenneekyawa nendaba nga buli bwenzira ewaka ate akaaba nnyo. Kati nga buli bwenzira ewaka bwe mba mpulaninga okudda ewaka neeraliikirira ngamba agenda kukaaba agenda kunsabira alooza nagwe eddalo neŋŋendera ddala. Amaziga gano maama ge yakaabanga ng'omulaba galeeta birowoozo kimuggwe ebiseera ebyo waddirangayo nga maama akaaba? Amaziga ago kuba nze maama wange nali mwagala nnyo naye ng'omwana omuto saagategeererawo kuba nze nali determined nga maze obibalansi nga nembiteeka ku minzaani yange nga nafuna dda ansa yange nti maama osaaga otulemye tokyatusobola. Ate ngera kyeyoleka kubanga bwe nagenda ku street eyo nga nsobola okugenda nenonda ebiwogo byange nembirya nengenda mu mikwano gyange negyenzibira akamere nenkalya nenyingira mu bikoosi ebinyakula amasimu ensawo abwe tunyakula tusobola okufunayo ekikomanda ekyolukumi nga tuba nga twetwala. Ate bwenzira ewaka nsobola okumala tewaba mmere sukaali nze nakula sinywa sukaali nakati bwe munywa siba comfortable ngezaako kyeyigiriza obutabonyabonya abantu bembeera nabo nenze nakula sinywa sukaali kuye waffe teralingawo. So maama niwe yakaaba nga saakitegeera nze anagamba maama wadde okaaba naye osaaga embeera yatulemye nga webibalansi nga mundaba eri gyensula mu bito ebitanaggwa mu myala mu biyumba ebitanaggwa ate wasinga nnyo ewaka. So saategeera amaziga ge nagategeera nnyimbi oluyimba amaziga ge nagategeera recently wano era n'ennyimba oluyimba bita sorry maama naye ate waali okuva bwe nava ewaka n'okuyimba oluyimba sorry maama waaliwo story ennene nnyo okutuuka okuyimba oluyimba. Awo ennyini abatulaba yensonga emu yatuleese wano okutegeera emboozi y'omukulu amanyiddwa nga Metanikula Bongo wetwajja okumanyira nga muyimbi naye twagenze okizula nga alina ebintu bingi ebirala byakola era abasinga mubaddemu mu dimandi nga mumunsaba mugamba Smith ogedde n'abantu bangi naye lwaki Metanikito nagendayo kwogera naye nga simanyi nsonga oluyimba naluwulira kuba yalundeeterako nenduwuliriza nange nerunkwatako era ne mugamba we bali kuba luyimba lulungi bwe luti era lujja kukukolera ebintu bingi nnyo naye because of mwe abantu abalongera ne muluwa amatu ne muluwuliriza mukoze ebintu bingi. Mukulu ono musiizi wa bifaananyi twagala tumanye yajja ate okusiiga ebifaananyi yajja ate okuyimba yajja ate okutuuka okukuba akayimba kano akamanyiddwa nga amusole mama yemboozi gye tugendamu kati. So nja kukusaba osubscribinge osharinge tugikwate empola tusobole okutegeera kiki ekireetera omuntu omuyimbi okuyimba oluyimba olukyusizza ensi nga luno. Metanik mboozi kye yaliwo gye njagala otuwulire ki ekyaliwo ekyakuleetera ogamu n'oluyimba luno kanduyimbe? Kati bwe nava ewaka nagenda ndanga okubeera ku street tekyali common nnyo esaazaalibwa ku street tekiri common nnyo omuntu atazaaliddwa ku street okuva ewaka ku myaka 9 tekiri common nnyo kiri rare nnyo. Nze nazaalibwa waka n'olwo embeera gye nkunyumirizaamu gye twalingamu ewaka nawaliiza okuvayo ku myaka 9 myaka egyali emitono. Nalenga okuyita mu bizibu bingi mu nsi naba exposed ey'ensi ku myaka emito nalenga okukozesa kiragalalagala kyomani okulya amayirungi okunuusa amafuta okunywa enjaga okubba
kubanga nali sobola kwewalamiza ekyo. Ate ne bwe nafunanga akayumba twagwanga mu kayumba abantu 8, 10, 15 ruumu emu nga twepanga bwepanze. Kati nga tusobola okuba mu ruumu emu nga abantu 10 bonna banywa enjaga, akaruumu kati niwe kati manje kitegeeza ekyo. So bwe nava eyo yonna olugendo lw'obulamu bwange ku street lwaggweeraawo. Kabalagala kawalinga amabaala mangi nnyo ate nga ntandise n'okufuna ekirowoozo ekyokuyimbirira. Olwo olina emyaka ng'emeka? Nalina emyaka waali wayiseewo omwaka gumu ku ebiri, nalina emyaka 12. Natambulira ennyo mu Ndeeba ne ku kyalo kyaffe obwali next ku kyalo kyaffe Kabowa. Natandika okufuna obwongo obulala obudda otandika okukasuka obwongo ng'olwofuna ebikoosi ne bigamba nti agwa ate okyali eno mu Ndeeba, okyali eno ekibuye n'ate eri Kabalagala obulamu ki bulala. Kyantugendeyokko ne mugenda ate mba nakigendererwa wala muba nakiruubirirwa kyakutuukayo tulabe ekiriyo. Omanye ekigendererwa n'ekiruubirirwa byanjawulo. So bwe natuukayo eyo ate ebintu tebyali byangu. Eno nali nsulakokko mu ttooyi mu biyumba ebitanaggwa ate eri twatuukayo ng'ensi yakulaakulana e Kabalagala. Wadde okimanyidde si bwere. Nga kizibu nnyo osanga ttooyi enzimbi gye bazimba ng'osobola ogisulamu. Kizibu nnyo osanga ekiyumba kye bazimba ng'osobola okisulamu. Kati awo ne tudda myala gwe nassanga mwala ogusulamu ne weebaka ne bukya n'oyiya ekiddako. Kubanga twavanga e Kabalagala nga gye tusula nga tujjaawo ekibuye ne tulonda ebibogoogo mu katale ne tuddayo e Kabalagala. Abantu bwe batikkulanga waliwo ebibogo emmere eyiikayiika ebibogoogo ebyo ffe bye twabeeranga era nabibeerako okumala emyaka 17 kuba natuuka ekiseera nga nze sobola kulya mmere enfumbe ng'ekintu kyonna esobola okugumiikiriza olubuto lwange kikomando. Mmere enfumbe nga bwenjirya olubuto lunnumirawo olw'okusonga olw'embeera gye wali obivuddemu emabega gye wali oyitamu ey'okulya ebintu ebibisi ebirondeere ebyo nga tegwakimanyiira. Kati ne bwe nagezaako kukyusa obulamu bwange nentandika okugamba nti kandya emmere nga nsobola okulya amatooke n'ennyama olubuto ne luluma olunaku lulamba nakyo nekintama nenkivaako nenzira ku kikomando. Ekyo nakiwulirangamu nnyo emirembe kuba ndowooza omubiri gwe gwalirire teri nakyo kuba nakiryanga nnyo ku street. Era bwe twakubanga akasente ne tubba amasimu ne tubba engatto ne tukola kye ne tutunda twamaliranga mu kikomando. Awo nyino ngenda okubuuliza ku street kuno abamu ku mboozi gye ndowulira buli wobeerako obaako n'erinnya lye bakutuuma wali baku nickname gwe bakuyitanga ni ebiseera emyaka egyo 17 gye wamala ku street? Bampitanga Roy kuba erinnya lyange eryaddala baali bampitanga Rima. Kati nga bo waliyita bwe bayita Roy kuba ne bwe nagenda ku street okwo ate olw'okuba nti nali ambo nnyo nalina eddiini gye nakuliramu back nga situnakwa ku ambulance yampisa linnya eryo neyambeeza ku street nga siri nnyo negative nga bananga abalala kanzireyokko emabega. Ffe twakula tusiimula church. Maama wange yali talina ssente zituweerera n'afata aba church abakulu n'abagamba nti mbadde nsaba abaana bwe batandika okusiimula nga church mubaweerere. Simanyi ngeri gye yakipangapanga naye ne batukkiriza era nga lwe lwamukaaga tugisiimula buli lwamukaaga. Kati nze church eyo nagiwulirangamu ebintu bingi ebikwata Katonda ebyagonza omutima gwange. Ne bwe nali nga mu kiseera ekizibu ennyo ennyiriri ezo ze nawulira zaakomangawo mu bulamu bwange. Ne ngamba nno bwe mbadde ngenda kukuba omuntu ekikonde ne ngamba lw'ensiga eri nga nsiimula church. Nasanga ebizibu bingi nnyo mu kusiimula church ebyali kunze ng'omuntu ne family naye ate nabyo tebyangoba ku Katonda. Lwaki? Nti nali mwana muto ng'obwongo bwange bupiikinga nnyo nga bwe mpulira enjiri ensitiikinga mu bwongo. Kati ng'omwana omuto egyo emyaka oba sharp nnyo era oyiga ebintu bingi mu byannema byonna okuyiga kintu kimu kye nakwatako engalo n'enkiyiga nnyo yali Katonda. Maama wange namulaba ng'asaba wadde yayimukanga ekiro n'akaaba ng'embeera emuyinze naye bwe yakaaba nga yamaliriza asaba. Nga ku Sande baamuvumanga nnyo kubanga nze obulamu bwange bwonna bwe nalaba maama wange ng'ategeera saamulabako ng'akyusiza enviiri. Kyekifaananyi kino
nze nakulaba ndaba maama we nga asiba penso era bamuvuma nnyo ku kyalo. Oli omukyala atakyusa nviiri, oli omukyala atakyusa nviiri, oli omukyala obuviiri bw'abalugwala saabatwali fane nnyo, enviiri baziwa ne tribes. Oli omukyala enviiri z'abalugwala, oli omukyala alinganga bwati kiri fane. It's not good. So nze nakulaba ndaba maama wange alina enviiri bweziti. Obulamu obunabira maama wange saambalako saati. Yali anyigiriza nnyo n'angulira empale nga bw'afuna singi 2,000 ayita mu katale wa kinyangulira empale e5. Memory gyenagamba no kangikulyetingemu rough copy y'obulamu bwange ne maama wange. So mu kusiimula ennyo kyakyo okwo kyanjigiriza ekintu kinene nnyo era kyansembeza okumpi ne Katonda nentuuka n'ekisa ne ngamba nze njagala kuba Reverend. Era nga bwe ndaba Reverend mu ggandulo lya black nga ayambadde n'akantu ka white collar, mpulira nga obulamu bwange butuuse mulaba n'ensanyuka. Tho ate ekirooto kyange kyatuuka ekisa ne kikyukira ddala ate nenkyawa okuba Reverend. So nga kyezaaleta ekirooto ky'okukyuka okulaba muno okyawo wakuba Reverend noyagala maybe okubeera ekintu kyakyotanatubuulira kyogenda okutubuulira? Kati mu kubeera Reverend, mu kwagala okubeera Reverend katandikirawo nalina ekirooto ekyokulaba kugamba nalaba nga abantu abavuma nnyo maama wange nga tuli baavu nnyo twafuuka n'endagiriro. Ng'omuntu wabajja bagamba genda ali kutuuka kayumba akabi akalina ebimuli waweeru mu bikebekebe ng'onkubira essimu. Twali baavu nnyo okukyalo nga tufuuse endagiriro. So nga ndaba abantu batuyisaamu nnyo amaaso ne maama wange olw'obwavu. Ne ngamba nti singa nfuna platform ng'eya Reverend nsobola okugiyimirirako nembulira abantu okwagala obutajajinga abantu olw'enfaanana zaabwe wabula okujajinga emitima. Kuba nze nalabanga maama wange nga ndowooza omuntu akyasinza omutima omulungi ku kyalo tiyawalananga naye bamuvumanga. Ekinyinyo kye yakola yaddanga mu nju ng'akaaba. Yali asolovinga bizibu bye n'amaziga naye ate nze yamulabanga kyankubanga wala nanyigirizibwanga nnyo okulaba maama wange ng'akaaba. So lumu mba ndi mu church nsiimuula, jjukira twamalanga ennaku 2 tolidde ng'omwana omuto walidde essaawa 9 ez'olweggulo ate ng'osuubira okuddamu okulya era essaawa 9 ez'olweggulo kuba maama we yaleetanga leftovers yalondanga mu hotels. Kati ebiseera ebisinga wagendanga okusiimula church ng'owulira ne kantolooza agenda kukuba ogenda ggwa ng'obulumi bw'oyitamu obw'enjala ng'otunula n'olaba ng'entebe zitambula naye ng'olina okusiimula church. Nagaananga ebintu bingi maama wange bye yaŋŋamba naye simanyi ekyo lwaki nakikkiriza era neefuuka rutiini. Ne bwe nagenda ku street ku Lwomukaaga nayitanga gye nayita ne ngenda nsiimula church. So lumu ng'abaana abato lumu bansiimula church enjala ennuma nga bwe nzikakkana bwe nti wansi okusiimuula mpulira emirembe naye bwe nnyimuka mba njagala ggwa kantolooza olw'enjala. Kati bye nasiimula nali sibitegeera nga bwe nsiimula entebe zisigalamu ettaka, bwe nsiimula amadinisa nkubirira kugenda kunoonya kyakulya. Kati bwe nali ndi wansi nkutama bwe nti nsiimula Reverend yajja agenda okulya omuntu amboggolera gwe sabagamba mulongoose ebintu binyirire. Kati nze nali buziba nga nwana kulabanga obulamu bwange bumaliriza nga byendowooza bingi ngamba naafuna ekyokulya leero. Kati eddoboozi liryangugumula nimba mu buziba gye nali ngenda okudda engulu natuukira ku Reverend nga yambadde ekyambalo kya black ataddeko ne white collar nga yamboggoledde. Teyande nzija kuliima nti naddamu okulowooza ekintu n'ekimu. Nakyawa okuba Reverend, nakyawa okuba Reverend era nga ne bwendaba ng'omwana omuto nga bwendaba egganduula eyo omutima gukola gunkuba nempa mu church neŋŋamba no nasikyawulira mirembe mu church. Ensonga lwaki wakyawa wa Reverend n'okuba nga tokyabwaga? Naye ate mu kukyawa wa Reverend nakyayiramu ne church tho nasigala njogera ne Katonda ng'omuntu lwakubeera recently nayongera obulamu bwange bwayongera ne bumprovinga n'okukkiriza kwange nti no si buli agamba nti Mukama mulungi aba akitegeeza ate tulina kuweereza Mukama si bantu.
kati nze luli nali ngudde olw'ekyambalo ekyo ne Reverand kumbogolera wayita manyi kye nali mpitamu kyali kizibu nnyo nga nkiyisaamu mpaka vuba ate bambi naye yambogolera nga bwe nabogolera omwana omuto teyamanya mwana kyeyamanya mwana oyo kyeyali ayita musaawa eyo naye simunenya kwayi teyeyisa bubi naye ng'omuntu omuto waliwo kyamukiri bwokanga mu baana ne bayibuli egamba omuggo mulungi ku mwana kukuzayo omwana so ate bayibuli emuyiga kugamba bayibuli erimu ebintu bingi so simunenya nti yambogolera nenze by then yali tamanyi kyempitamu yali tamanyi struggle gyenwana nayo eri mulamu bwange essaawa eyo ye yali afa ku kimu kyandiga za Katonda kutuula wantu wanyirira of course yali mutuufu naye kyajja bwe kityo so mu kukyawo wa Reverand nena era nasigala emundu yange ngitunuza ku kintu kimu kya kufuna platform yakuyimirirako kubuulira abantu mukwano kwagala bannaabwe segera nga bayawudde mawanga mbeera ndabika mbona yambadde esaati ya bulu ono ayambadde esaati ya papa ono ayambadde ono asibye enviiri ono akoze bw'atyo ono wa sitaani ono kidde ku mutima n'ebikolwa byaffe so maama wange ebivumo bye yayitamu byampaliriza okulootawo ekyo. Twagala tuddukemukko mpaka wali wetwadiddeko emabega ekabalagala ku street z'ekabalagala tutandikirawo embuuzi yo ku street y'ekabalagala yali etya era ovaayo otya ekabalagala maybe okudda ewala ewadde kati ekabalagala ko nabeerangako era twakolanga ebintu bingi twanuusanga amafuta twakola buli kimu naye changing point yange okuva ku luguudo okwo yali fane era nze nsuubira Katonda yammanya era n'aginsindikira kuba yalabanga anjagala nnyo okundeka okufiira ku nguudo omukwano gwe gyendi gwannyamba nnyo okunzibula amaaso saaginaako control kubanga lumu nali neebase nalina kaleedi akatakola akasimu nga kaafa tekakola ninga kakola radio omusimu ku mapeesa obwedda so kati nali neebase nga twebaka zayisanga mukaaga ng'olumu bwe twebaka tuba tukooye nnyo naye nga nze akantu ako mu kubeera ekabalagala eyo twayita mu bintu bingi nnyo twabba abantu bangi twalumya abantu bangi ensi twagivaako ey'abantu abategeera ya ffe ne tukulyetinga ensi yaffe yalimu obulumi bungi nnyo ensi yaffe yalimu okunyigizibwa kungi nnyo temwali mukwano yalimu amaziga mangi nnyo naye nze nkitwala nti Katonda yammanya era nze nkitwala nti Katonda njagala nnyo era labanga ku mukwano gw'ayina erinze sirimenti kufiira ku nguudo kubanga turning point yange saaginaako control naye era nayo yagira mu kiseera ekituufu bwe nali ngyetaagire nnyo nalina akasimu nga tekakola naye nga kakola radio kati ebiseera ebyo ku Dembe FM kwalingako pasita bayita pasita Bujingo ng'akyawulira ku Dembe FM buli saa 6 ekiro kati namuwuliranga nnyo naye otulo olw'okuba twali tukooye nnyo olw'okudduka bakino tambule ngenda empanvu ng'onoonya ekyokulya namuteekangako nempulirako eddakiika 2 neebaka kati lumu mba ndi mu myalo eyo gye twasulanga poliisi kubanga poliisi yatuzingangako nnyo muba mwebase nebazingako mikwano gyange egimu ng'egitwala abana ne batoloka abana ne babakuba ne babatoloka baali babbye so nze mba neebase nina okulira batukutte aba mutulo deep naye nga nkutte kaleediyo kange akasimu kange era baganda bange bonna baali bammanyi nga tebakanjijaako ngera bamanyi kaleediyo ka Roy akaleediyo ka Roy kaleediyo ke era nga bampita mulokole musumba kati babitegeera ebintu byange
era nga nebafuna obutakkaanya bajja erinze ngamba ono nabye nasuziza egundi yange ate ono nemuwa nagenda agizoganya nagitunda mbuno obuswazi katukole tutya nalinga muto nga ate nabamba abandoopera bakulu naye olwokuba nalingamu ekintu ekyo nti nze nfuna time embuza ku bigambo ebiri positive ate kyanyambanga nnyo obutaba negative nga bo kati nenge gye nasolovingangamu ebintu byabwe mu ngeri gye baali batasuubira ng'oli wasuubira nti kati kamukube ebikonde mutte ate nze bemugambira nti no mukwate mpola ajja kuwa ekintu kyo okitegeera so mu mbeera eyo baatandika okunsukulumya nali muto nga n'abansukulumya abamu bakulu bange naye olw'embeera gye nateekangawo nti nze nayagalanga nnyo peace okusinga okubonereza baatandika okundabanga obwenjawulo mu bo era bandoopiranga emisango gyabwe mingi gimalirize so bwe nali neebase agenda okugolokoka nga poliisi etuzinzeeko nga babakutte bonna abamu badduka naye nga abasinga babakutte kati wa poliisi yankwata from nowhere yambuuza owuliriza ki ekyo nemugamba mpuliriza njiri naŋŋamba eyo rediyo ki nemugamba Dembe FM nambuuza oyo pasita ki nemugamba pasita Bugingo kati omusajja oli yali mukugu nnyo yambuuza ebibuuzo ebyo nga yagala kulaba ddala rediyo eno nabadde nnoonya muziki nenjigwako oba njitega mmanye ekyokukola kati bwe yalabanga ebibuuzo ebyo byonna mbizzeemu naŋŋamba okola ki ku luguudo nali sina ansa yamuwa nentandika okumpanya nandaba nga mpangapanga ebigambo naŋŋamba kale yitaawo otambula ogenda edduka naye genda okyusa obulamu bwo yaŋŋamba yitaawo duka yitaawo otuke naye mutabani genda okyusa obulamu bwo genda okyusa obulamu bwo kyeyaŋŋamba kati bwe yaŋŋamba ekigabo genda okyusa obulamu bwo nawulyanga enviiri zinvudde ku mutwe nadduka nali sikisuubira nti wa poliisi asira okuwundako ekisa bwe kityo olwalina emyaka ng'emeka kino ekyabeererawo olali ntambuliza nga ni makati y'emyaka 14 ne 13 naŋŋamba genda okyusa obulamu bwo nadduka bwe nadduka nasibira ku Monster Studios eya Ronnie Banton bwe natuukira ku Monster eyo nali ndudde okuba mu bantu ng'ebintu bingi byesitamanyi kuba nava ewaka ku myaka 9 kati nga siri mu bantu mu bikoosi kati myaka 14 katwale 14 nzira tuukira ku Monster Studio nafuna challenge mbulamu bwange zotamanyi zaali fani bwe nzikunyumiza osobola okuseka n'ogweri naye ate omuntu omulala asobola oziyigiramu n'amanya nti ku kisenge ate era kubaako olujja olulala oluliko oluggule so bwe natuuka ku Monster eyo nali muwuliriza ennyo nga ndikkamu era nga nsobola okumala wiiki nga towulidde ekigambo kyange nga abantu abamu balowooza either nina ekikyamu oba soogera nga mbeeraawo just lwakuba nanoonyanga emboozi gye njogera n'abantu nga ku byempiseemu ne byendabye nga simanyi okutandikira nga ndaba bo baba mu bintu byakusaagirira ng'omuntu asobola okusiiba enjala okubeera nga enjala emulumidde essaawa 4 nayogera buli kimu n'akambuwala n'anyiiga naye nga nze namalako ennaku eziwera 3 ku myaka gyange emito nga siridde so nga ndaba omuntu akaaba enjala olwokuba enjala emukanzeemu essaawa 4 ndaba omuntu ono kati mugambe ki nga nze nali mmazeeko ennaku 3 nga siridde kitegeera so nasirikanga nnyo naye mu kusirika omu ate banjerekanga nnyo kuba nze nagenda ku Monster nga simanyi kunyiga ssimu nga Smith asobola okukubira essimu ng'olina kyokola nogamba munkwatire omugambe nti nkyanaaba nenyiga nno oba nenyiga ekipeesa kya wakati bino bireeta menu nenkinyiga nga nteeka ku kutu nga ndaba tekwata ku myaka 14 nali simanyi bwe banyiga ssimu era ekyo nagenda nakyo paka ku myaka 17 namale ku myaka 14 nali simanyi bwe banyiga ssimu naye banjeregera emyaka 2 nga tewali ali bwiri nga ntya n'okugamba omuntu nti njigiriza kambuzeemu ku Monster wano wasangawo baani watuukirawo nasanga bojjukira siri nnyo mulungi mentioning amannya
naye waliwo abatasobola kunyiga nga mission nze most of nasangawo Ronnie Banton ne mukyala we. I think gye mikwano gyange egyasooka mu bulamu bwange nga ginjagala ebituufu. Ronnie Banton oyo yanjagala nnyo, yabeerangawo kubanga njijukira nze nali simanyi kugula luggi lwa mmotoka. Ronnie Banton yayina nnuwa ebiseera ebyo ng'era osobola okunteeka mu mmotoka n'ogiggala n'ensiiba mu lunaku lulamba nga simanyi baluggula. Naye Ronnie Banton kunjerega okw'amaanyi yabangawo, yafuna taata wange mu nsi y'abantu gwe sitaayina nga nva ewaka, yabangawo n'aŋŋamba no Labongo oluggi lw'emmotoka baluggula bwe bati. Ne mmala omwezi mulamba nga ndi ku ekyo, n'aŋŋamba n'aggamba sika kano oggule. Essimu neekuba nga nteeka ku kutu ng'eri upside down. N'aŋŋamba Labongo kikole bw'oti. Ronnie Banton yanjigiriza ebintu bingi nnyo ate yampa omukisa kubanga buli wali atambula mu mmotoka ye yanteekanga ku mutto. Netandika okulaba ku bantu abazimbye kalina ennene, netandika okulaba ku bantu ababa smart, obwongo bwange ne budda. Yanneesiga mu mbeera nga tewali muntu yenna asobola kunneesiga kuba studio yali nnene nnyo. N'atandikawo ebbaala, netandika otunda omwenge mu Monster mu kabaala ako mu studio. Kaali active nnyo kuba studio yali nnene nnyo. Naye Ronnie Banton oyo ng'asobola okundekera emitwalo 3. Bwe nagenda ku Monster nava ku street naati nasigala nsula ku street. Enjawulo eyo kitegedde, nava ku street naati nesigala nga nsula ku street. Kuba bwe nava ku Monster okwo, bwe nava ku street natukira ku Monster naye nga tesula ku Monster nga nsiba ku Monster. Naate obudde obuziba ekiro nga ŋŋenda nga nnoonya ekiyumba abatoye tannagwa nga neebaka nga nkomawo Monster nga nkola ebintu byange, nabeera mu mbeera ezo. Ronnie Banton yandekeranga ssente z'ebbaala zonna era ngenda nayo mu biyumba ebitannagwa ne neebaka. Twali lunaku lwe banzibako, aye twali lunaku lwe nakomawo nga ssente teziwera. So yanneesiganga mu ngeri gye nafaanananga, simanyi lwaki yanneesiga kuba nali sifaananika. Yampuliririranga nnyo emiriba teyanjagala nnyo, so nange nekinyambako okwongera ogguma. Ate nampa ne studio time nga I could be in studio nentuula nemanyiira studio environment kwe kutandika okuyiiya ennyimba. Mu mbeera eyo nava ku street nene nzigala nga nsula ku street. Segera nkola music wange nenkola nenzao nenebaka mu biyumba ebitannagwa tooyi naye nga sikyebaka myala just nga mbaza ekiyumba kye bazimba nenebaka omwo. Era ndowooza ensi eri ffane nze nakubako oluyimba nga lwonna lwa offer. Ennyimba zange zonna zinatandikirako zaali za offer nga nkola akayimba olina ngamba akayimba ko nga kalungi studio yabwerera ejjukira wa video nangamba kyankolere video SPK namusanga afuna omutwalo gumu nentandika kugula obugoye nentandika otembeera obugoye. Omutwalo gwogumu sikyajjukira bulungi gye nagujja naye kyemmanyi nti gwannyamba nnyo okutandika bizinesi yange yasooka ey'okutunda engoye. Abatulaba tukyali mu mboozi y'omukulu amanyiddwa nga Mechanic Labongo era ng'agezaako tuwulira obulamu bwe, mboozi mpanvumukko. Challenges yajja asula abeera asanga emyala gye yasulamu n'ebintu byafaananyirizibwako ngeri. Saagala weerabire muno Mechanic Labongo omuyimbi Munnayuganda yakuyimbira ennyimba nnyo naye ng'akola nnyo mu jjano ya reggae. Abantu abasinga bayimba reggae music ono saagala mwerabire kuba nga babuulira engero ate nga music waabwe ayigiriza. Music wa reggae ono aspreadinga nnyo love kyetwandise okwagala. Naye ebiseera ebisinga kitono nnyo twetwerabira muno music ono abasinga bamuyimba nga bayogera ku bulamu bwabwe bwennyini. So kati tuze tumukyalireko oluvannyuma lw'okuvaayo mu bafaanizi baffe, bafaanizi bange, bafaanizi be nimunsaba nzije mukyalire atubuulire ku mboozi y'obulamu bwe. Awo ennyini ku Monster nawe we miisinga erinnya Mechanic Labongo lijja ddi mu bulamu bwo? Kuba watugambye gwe wakavayo bakutuumye Luyima. Luyima Sambagenda naye nodda ku street nga bakuyita Louis mu mukwano Louis. Kati erinnya Mechanic Labongo lijja ddi mu bulamu bwo? Erinnya Mechanic Labongo lijja ntandise okuyimba nga I'm looking for a brand. Noga nti wenayita Luyima baluyima bangi nja kubulira mu bantu abalala. Sambagenda gyali
so ningamba kantule wansi kanjiye erinnya lweta Mechanic Rabongo. Brand yange ebe unique estandinge. Oyiye erinnya lino nga olinayo ennyimba mmeka oba nga ojjasa okyabeera mu studio ng'oyiga? Nali yankyabeera mu studio nga ndanza ofuna vision yokola ki y'okuyimba nenjiyiya nendiyiya nenjirako ennyimba ez'enjawulo. Ennyimba ezo zonna ezajjirako erinnya eryo zaali Blessed kuba nazikoleranga bwereere mu mbeera era nno kyali kyakuyiga kyamaanyi. Mechanic kitegeeza ki ne Rabongo kitegeeza ki? Era walinja just Mechanic Rabongo nayagala ekintu ekiri musical ate era nayagala ekintu esobola okunkonekitinga n'abantu bange batali kusosola. Rabongo liri so African, Mechanic liri so Western. Kati nze obwongo bwange bwaŋŋamba nti no osobola okuba olufungo olugatta omuzungu n'omuddugavu, ng'omuzungu bw'alaba omuddugavu aba omu. Osobola okuba olufungo olwo olugatta omuzungu n'omuddugavu. So nze nayagala nnyo era natambulira muno n'eri egamba njagala mbulira abantu b'ensi yange omukwano n'okwagala bannaabwe nga tebafudde ku kye bali. Akabadi kaali awo. Oli ku Monster Studios, otandise okuba ng'obeera mu studio naye ng'okyasula ku street, otandika okuba ng'oyiga mpolampola ofuna ekirooto ky'okuyimba. Abantu bangi bafuna ebirooto basalawo music gwe bagenda okuba nga bakola ki nga bayimba. Gwe music ono kika kya music ky'oyimba kyajja kitya mu bwongo obwo? Edda bwe tuddayo kekabowe eyo twalina neighbor waffe yalina kaseti. Neighbor yainspiringa nnyo okutuuka mukulu wange we yampaliriza okumugoba mu bwongo bwange yakuwulira atya. Nakeeranga ku makya omusajja oyo nengenda ku nju oyo omusajja emabega w'eddinisa lye yawulirizanga nnyo Ronald Mayinja ne Paulo Kafeero mu teepu ezo ng'amukuba olunaku lwama naye nga nze kinkubya njagala nnyo okuwulira emboozi z'abasajja abo ze banyumyanga nga neebuuza mu musajja kyasobola okupanga ebigambo n'ebinyuma bwe biti. Paulo Kafeero ne Ronald Mayinja bantawanyanga nnyo. Eagles Production yayedda eyo nga abasajja bano nga bayiye ebigambo ebiwomba nga bwayimba omukwano owulira nga buli kigambo kyakubawo. Bwemba naawe lwenfuna amaanyi neŋŋamba bano bagayi nga bayiya ne Kafeero ng'ayimba olulimi Oluganda naye nga ate sirutegeera. Neŋŋamba nti singa nange nsobola okuyiya music ono ow'empola nsobola okuggusa message yange. Era nakulanga neegomba naye nga ekiro kya music saakirina by then naye nga ŋŋamba naye nsobola okugera ebigambo ebyo ate mbikasuka back mu kyaki nembibuulira abantu nga mbabulira ku mukwano bagufiiringa nga bwe mbabulira ku nsi bagifiiringa. So era nze nakula njagala nkule oba omusajja oyo yalina ennyumba ya ruumu 3 eddiiro n'ebisenge 2 nga nze ekirowoozo kyakingamba nange njagala Mukama nnyambe nkule nzimbe ennyumba yange y'ebisenge 3 ngule rediyo yange ya kaseti ne TV yange ya black and white nange mbenga omusajja ono nga saagala waka wakati wali buli kimu nga naye omusajja alina rediyo alina TV ya black and white alina n'enju ya bisenge 3 nangamba njagala mbenga omusajja ono. Kati lumu omusajja oyo okumuvaako mukulu wange najja nangamba mwana njagala tutambule mukko. By then nga nkyalina emyaka 8-9 sinnava waka ndi kunjegoyego. Bwe twatambulamuko twatambula nnyo nakoowa nnyo naye twabulukira mu kifo kinnamanya nti bakiyita Kololo yaŋŋamba nti bayitayo Kololo. Kati mukoowo okwo nga tutuuse natuulira abasajja nga balina ennyumba my God naye tuli abantu nga balina ebintu biranga 2 binene ennyumba za white ziri miti. Obwongo bwange bugamba ekitegeezo n'omusajja bulijjo gwentya waliyo abamusinga so obwongo bwange bweggula. Mbadde nziramu ekintu kyo kiri nti ojja otya okwagala okuyimba music ow'empola nakizuula nti mu butapakuka mwe muva amagero. Omuntu apakuka ennyo atomera.
so music oyo wempola wakukakkana buli bwokkakkana obaako bingi byobulira abantu bo ne bakutegeera. Ennyimba oyimbye nnyingi, tulidde emboozi ya maama n'obulamu bwo, ebyokuyiga bingi nnyo abatulaba bye bayinza okuyigamu. Nange nze kennyini ng'omuntu byenjizeemu bye mbadde sikumanyiko, naye yali yandyebuuzizza oluyimba luno Sole Mama lujja lutya mu bwongo obwo, otandika otya okutuulaawo otandika odduyiiya, era wali weetondera ki kiki wali wakola ekyennyo kyewali ogamba munno maama mbasiisiza mu luyimba tagenda kiwulira oba tagenda kitegeera. Oluyimba olwo gwe lweyagala ennyo ne bafaani baffe lwebaagala ennyo era olubawaliriza ku pressure nkyazeeko naluyiriza eddakiika ezitasoba 10 just oluyimba olwo sina kye nayeeya nnyo, natuula wansi nenyimba ku lugendo lw'obulamu bwange naye nga nlusengese. Saaluyimba nti nalina nnyo ekigendererwa by then, naluyimba nti olwokuba omutima gwange gwali gukaaba nga guŋŋamba nti fe okutereera oba nze okutereera baako n'ebintu byoteeka ku lupapula. Nali simanyi lwaki nduyimba naye ate nayagala nnyo nnyo maama wange kale aluwulire. Saalina kigendererwa nti nyafuna ssente, nze nayimba ku byange, sijjaga nti nayimba kinyumira kuba terunyuma. Bize zimu ku nnyimba zange zitasinza okuntawanya obwongo, naye nayimba omutima gwange kyegwaŋŋamba by then, naye nga simanyi ngeri ki gye lugenda tutuuka ku bantu. Sina idea n'emu, sina waluteeka watuufu kuba nali sina channel ntuufu ya music, nenze nayimba omutima gwange kyegwaŋŋamba, naye nga kyenjagala kiri kimu, maama wange lumwajje nalufuna katambi. Simanyi nti oba ntya kuba teyalina radio, sayina simu, teyalina simu. Nyenze nayimba, natula wansi eddakiika 10 nentandika oluluka. Enkuba yali etonnya, lwali budde bwa kiro saa 6 ng'olutandisa osuulirira ddala mu studio, tugwawo ku kapeti mu studio ne twebaka. Nkwata peeni ntandika, guno gwe mukisa gwange okwoleka okusaba kwange, gy'oli maama osaasira obusiru bwange, bwe kiri emikwano egitazimba gyannyonoona, bwe ndaba gana amalala ga dduniya gambuza, kyenva nsaba ekisonyiwo maama I'm sorry, mama I'm sorry. So nenyimba ekintu kye nali mpiseemu, nenyimba ku lugendo lw'obulamu bwange ne maama wange. Maama nga tonayimba kayimba kano wali ofunyeyoko wali walowooza muno yeena engeri gy'osobola omwetonderamu yokka, tewaliyo ngeri ndala? Era ebiseera bakayimbira maama wali omaze ebbanga ki nga tomulaba? Nali maze ebbanga ddene nga simulaba, naye nze nayimba mutima gwange, saalowooza ku ngeri ndala yonna yakwetonda, ne nayimba omutima gwange gwantuma nga ndaba lwanyi nnyo n'ensi, nga ndaba bempita mikwano gyange bonna tebanvuma buvumu, nga ndaba beneekwatangako nga nsuubira nti obulamu bwange bwe naaba ne bano bunaakyuka, ate abamu bagudde eddalu, abamu babasibye bali mu makomera, abamu babuze simanyi gye bali, naye ndaba nga nsigadde ku lwange. Bwe natuula bwe nti neŋŋamba naye kannyimba omutima gwange leero, ennyimba oluyimba olwo kye nali sitamanyi nti ate nali nnyimba emitima gy'abantu abalala mingi nnyo abazze bafolowinga oluyimba olwo, era abe bantu abazze beegatta ku bulamu bwange olwo. Metandiki katwebuuzeemu ebibuuzo nnabyo nnyo ku luyimba luno. Enkolagana yo maama ogaye muno wali omaze ebbanga ddene nga tomulaba, naye wali omuwuliza okuyita mu baganda bo baaba emikwano? Maama wange nali simuwuliza, naye twasinkananga olumu mu moments ezimu. For instance, nze bwe nava ewaka saalekerawo okusoma, ekintu ekirifa naye kikonfusinga abantu bangi. Kivula Smith gamba nti nze ndi wano lwakuba nti Katonda yanjagala nnyo n'okusinga ggwe. Katonda engeri gyanjagala mutali gikwagalamu, nze kyo nkyewulira kuba nandibadde ndi mufu, nandibadde ndi wala nnyo 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 nga n'ensi yannema. Lwaki? Nti bwe nava mu ssomero, bwe nava ewaka ate saava mu ssomero, Katonda yanteerawo sikirwa akakwakulizo kamu ak'omupiira.
omupiira ogwo gwampanga nnyo eddembe era gwanfuula ow'enjawulo mu nsi y'abantu. Enagijjangamu n'abakolanga impact olw'omupiira era navangamu at least tebannyooma olw'omupiira. Kati bwe nava ewaka nasigala ngenda ku ssomero olw'omupiira kuba nali nga ku school team nga tukuba omupiira era nga nfuna n'enduulu z'omupiira. Sembeera eyo yampaliriza okusigala nga neewogomye mu ssomero nga byensoma sibitegeera naye nga waakiri kale ŋŋendayo lwa mupiira. Ekyo kintu kyanjawulo. Mukama olaba engeri gyazantegekamu nti ne bwe nayaayuuka saasuula bitabo olwa akapakulizo ke yanteerawako omupiira. Naŋŋamba osaaga yasoma kuba nze mmanyi enkya olina abantu b'oli inspiring ate nga abamu ba inspiringa mu luzungu. If you don't go to school tokyayiga luzungu. Abantu bange ojja kuba abamu basudde kati stay in school nanteerawo omupiira ekitone ky'omupiira n'obuganzi nga mpita mu mupiira. So mama wange nasigala mulaba ng'era abaako n'ebigambo bya ŋŋamba olumu. For instance mu mbeera yonna eyankyusa ng'ogyeko omusajja oli wa poliisi eyaŋŋamba nti mutabani genda okyusa obulamu bwo. Waliwo mama wange ekigambo kye yaŋŋamba ebigambo bingi naye yabiŋŋamba ng'akaaba nga tetwetegeera ng'abiŋŋamba akaaba nze obwongo buli ku maziga ge. Kati oba akaabira ki kitegeera nga sibiwulira nga bwalekerawo biŋŋamba nga biyita ku mutwe kuba nze abiŋŋambye saagala biwulira. Naye waliwo ebigambo bye yaŋŋamba nga takaaba gwe muntu gwenasooka okwogera ne maama wange ng'ali down nga kakkanye ng'amininga byaŋŋamba era nga tukonekera tuli ku peegi yemu. Nali ngenda kukola mock wa P7 nakolanga bubi mu kiraasi mufinga nze nsembera wenjagalira. Nze nasembanga wenjagalira asaa kuntumira muntu nga nze kennyini ze kusemba. Atulina n'obubadi twalina nga akakosi k'abantu 5 ng'omu bw'abeera 46 nze mbeera 43 tugamba hawlaloni yakamazeeyo kasanze sinza akamazeeyo. Naye mu process y'okukola obubi saasembanga nti nali musiru naye nali paying attention ku studies zange. Mu process ey'okusemba namala ebbanga nsemba busempi 7 primary gundi yange yonna. Naye mu process eyo maama wange teyankubako teyambuzangako lwaki obaddewa 49 leero ku baana 5 no. Nakitegeera luvannyuma nti bambi naye yali teyasoma nnyo nga ye amanyi kyamuntu kuba mu ssomero nga tafanye okubya grade kuba naye yayita bimanyi. Era nakiima mu luyimba lwange era olupya olwa memories buwadde ye teyasoma nnyo yafangayo n'ensoma kuba kyekisumuluzo omanyi bambi wadde ye byalema. Isi ebyali byamulema tamanyi na grade na mugaso gwa muntu kukulembera na kusemba nga tabimanyi naye nga kyafanze embere mu ssomero. Naye lumu yakibuuka lwe yamubuusa bulipooti obwe yabuterekanga kati neiba afunamu nga n'omwana wo ng'akola bubi ye nti akola bubi nti ye omwana asemba busembi sente ze zifaaki. Kati maama wange kyamunyiga n'ageza kwogera nange ng'akaabeera saabitegeera. Kati lumu nali ngenda ku mock maama wange yali akeera ku ssaawa 11 nange nakeera ku ssaawa 11 kuba baali batusuubizizza otubirafunira akasasi tuyite tusoma olinaga nze nina akasasi tukeere 11 tukayitemu nti ye. Kati maama wange natambula naye ku ssaawa 11 kuba yali atambulanga n'omuggo okukanga embwa ku kyalo embwa ekumakya nga yali atambula n'akaggo kazigoba agenda waguza akole. Naŋŋamba mwana wange kyajjukira bulungi we yabiŋŋambira kyajjukira bulungi feesi ye ng'ebyogera era sawundi eno ekyali mu bulamu bwange ebimu ku bintu ebyakyusa obulamu bwange. Yaŋŋamba nti mwana wange nvumwa nnyo ku kyalo kuno nafuuka ekisekererwa nwana nnyo mbawo obulamu obwawukana ku bwange baleme bavumanga nze njagala nnyo musome mube ba mugaso muleme kuba wasted nga nze ndi wasted sina kiddako. Nwana nnyo akasente kange ak'ekikazi nkabawe mukasomemu. Banjerega nnyo olw'okwambala obubi okusula obubi n'okuba nga nfaanana bubi lwakuba mu baana bange. Akasente ako kenfuna akati ne bwe bwa 10
nsobola okukagulamu akagatto, nsobola okusona nengulamu akadde akakakaaga nenkambala nempona okunjerega naye byonna nabigumira lwakuba njagala mbakuumire mu ssomero, bagulire ebitabo, bagulire yunifoomu, musome muleme kubanga nze. Naye bw'oba osazeewo obulumi bwempitamu bwonna nga banvuma onsasule bwoti, sente zonna zenkuwa osome gwezisembengamu kakikulekere mukama yalimanya kasita nkoze ogwange. Siri kukuba nti osembye, siri kukuba nti osomye bubi, siri kukuba mbutosomye, naye kasita ne mukama ndaba nti nfubye kukuumira mu ssomero life ereme kubanga yange. Kati ebigambo ebyo byankuba wala era byasamalayizinga obulamu bwange ne maama wange ku byokusoma byonna byabisa ŋŋamba. Ebigambo ebyo yali final touch, namutegeera nnyo kuba yabiŋŋamba ffenna tuli soba nga tewali akaaba, yabyogeza mutima eyatuza kamwa naye nga biva ku mwoyo gwe. Nenfuna nnyo maama wange era nawulira amaanyi ku olwo nentegeera lwaki maama ansindika okusoma. Era nasaba mukama neŋŋamba moko wa wiiki ejja nembadde nsaba oba bamwongereyoko omwezi nsigale nga nsoma nange nneme butasemba maama mutwalire ripooti nga sisembye kuba namufuna nnyo. So nsaba nnyo abazadde abatulaba saidi eyo bafube nnyo okwogera n'abaana baabwe, okukuba sale ey'okugunjula olumu ekola naye ate yaddako. Omuntu gw'owulirira ng'alina obusuulu tasobola kutegeera ky'omugamba, naye gw'owulirira mu makati g'omukwano n'okwagala ategeera nnyo 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 ky'omugamba era nkyusa obulamu bwe. Oyinza okugamba nti omwana wange yannema, omwana wange akola bino, naye nga just yeetaaga kigambo kimu kuva mu ggwe nga kijjiddeko omukwano gw'omutangaaze wajjoyagala abe omutangaaze enseera ekya nakiki ky'omulabamu, osanga kyokka kyetaaga okyusa obulamu bwe. Omwana wo tajja kumanya looni zikuli mu bulago, tajja kumanya ngeri boosi we gyakuyisaamu, tajja kumanya sacrifices omukolera ng'ozimukweka. Okitegeera bw'oba kale weewola asome sente mugambe nti sente zino ziraba, empapula zino ziraba, nzeewoze mu banka osome naye nyamba tonswaza. Just ekintu ekyo kyokka 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 omwana we kyeyeetaaga. Ne bw'oba okuba amabulooka nga mujja school fees, funayo time ogendekokko naye gy'okolera alabe sente ezo ezazannyiramu gwe gy'ozijja okumukuumira waali. Tukyali ne Metan Klabongo era emboozi ye mpanvu naye ng'erimu ebyokuyiga bingi nnyo. Musajja mukkakkamu, musajja ayise mu bintu bingi abiyigidde mu kingi nnyo. Kyova olaba tusazeewo tumunoonyeeko ngemwamusabye era mubaleetedde oluyimba Sorry Mama ne Memories bikwatagana ku bulamu bwo nnyo 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 okusinga ennyimba endala zonna zonna zonna. Obulamu buno obuyigiddemu ebintu bingi naye nga tunaatera omumaliriza njagala otunule mu kamera obeeko ebintu obubaka ku ebyo byoyigiddemu ow'amagezi eri abavubuka abali abatulaba. Smooth nkyali muvubuka muto ate olwakuba sitole eno tugirese ndooza tujja kusaba ompeyoko pati tu ya sitole. Smooth nkyali muvubuka muto naye nfunye challenges nyingi mu bulamu bwange nnyo 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 nnyo. Challenges zenfunye mu music tezenkana wadde na mukakoota ka challenges zenfunye nga nzimba obulamu bwange okutuuka wano. No. For instance waliwo abantu abambuuza munaye gwe owulira otya nti bakubye oluyimbalo ku TV, owulira otya ng'omuntu akoze kino, owulira otya ne mugamba no tewali kyempulira. Waliwo abantabukira nogaa naye gwe lwaki kino nekino nekino bwe kikutuukako wefuula atakiraba n'osirika busirisi waki kyoliyakitinga ne ngamba no kubanga nze ndaba biro ebintuukako mu music bitini nnyo. For instance nze enjala yannumako okumala ennaku 2 nga nkyatoba ndi muto n'emyaka 9-10 era still bwe yannuma nga nuusiza amafuta gankubye nga ndaba ngenda fa enjala ng'enkalakata nempaguza nge nenfunye ekyokulya. Kati mu kuwaguza okwo natuukira wa Charlie wange yali alina akaduuka ne mugamba mwana nyamba nfe enjala ennuma nga nensaba ompeyo singi 2. Charlie wange oyo naŋŋamba nti ala pongoleka naawe genda nga mwana nyamba
namba mpayo ebibiri nagamba laba sina bibiri nemufata nemwegayirira nagamba okay kuyagala bibiri nti nze sigaba sente za bwereere nti kale nina kyenjagala onkolere bwe yaŋŋamba nina kyenjagala onkolere nenzuukuka kwanzi nali mukozi nga seeganya namugamba kiki kyoyagala nkolere nalaba nga essuubirize nagamba nokuwa ebibiri byange nze mbadde njagala onkombe mu kigere mbadde njagala onkombe mu kigere kati nze saalowooza kuba nalaba nga nkomba mu kigere kyenali mpulira nkutama wansi nemukwata okugulu nenkomba nagamba papa ki nze saagala nkombemu ngaopapa nze njagala okomba okuva ku bugere buno obusooka paka eno ku kisinziiro nekomba mpola saagala obuuke sijja kusasula nteekale komba mpola paka eno ku kisinziiro tiye nenfukamira nenkomba mpola paka ku kisinziiro so kyeneyagaliramu ekyo era ekyansasa teyanjaza amaanya bwenamala nansasula ebibira nengula muwogo wa 10 n'amazzi by then obwogo bwe10 bwalinga 5 neriza eryaso nga lisobola okukuba paka lunaku ate oluddako nga tuze mukulowooza kulya so kati nze mu music twali kyenafulabye mu music kisinga ekyo nakizuula luvannyuma nti omuntu ono yankola bubi naate nenkisanyukiramu nti kuba nakifunamu ekyokuyiga nti mu nsi temuli kyabwereere muganda wange ali eyo gwe kyolabanga ekiganye tekinnagaana muganda wange ali eyo kankuliyo ekintu kimu tewali mbeera yalubeera ate buli kimu okisobola nze natandika okuba ati ono nga simumanyi omuntu gwe nasooka okukuba yalinga gwe booteza paasi naye lwakuba nayigira nga mu nsobi zange nenfata n'okwagala kati if I sit down on your paint osobola okugamba nti nze akyasinza okukuba mu nsi yonna namweyigiriza nzeko olw'embeera omuntu agamba nti tosobola lwaki oyagamba nti tosobola ye yasobola kyogamba yalina emigulu 10 oba emikono 10 oba emitwe 10 muganda nga osobola otandika oyagamba nti tosobola tomufaako muleke yuwaaka lwaki yasobola gwe dokita ali eyo dokita munno lwaki aveeyo nagamba tosobola kulongoosa muntu naawona n'atafa gwe omusambi w'omupiira lwaki omusambi w'omupiira munagamba tosobola oba lwaki omuntu yenna agamba nti tosobola gwe omuyimbi babasobodde bafaanana batya bonna beebaka bwe bali ebikyafu embuto zibaluma bwe banyiga bakaaba bwe bafuna senyiga banyiza tesibanjawulo ku gwe Smith sibanjawulo ku oyo omuganda ffe atulaba eyo just lwakuba bo besitula embeera ne bwekaluba etya ne balaba nga balemereddwa bo kennyini byebyuma mu nda yaabwe ebibazimba ne baddamu ne batambula so muganda wange buli kimu kisoboka nze ndabye ebintu bingi lwakuba sitorenti kati nze short nnyo olw'obudde kambuzeemu ekibuuzo maama gyali mulamu ya maama wange gyali mulamu awo ennyini tugenda okutandikira mu part 2 nga twongera okumanya maama agamba kyessaawa zino yaddayo n'amulabako bali mu mbeera nnungi atubulire ne ku lugendo olwa art ebisiige bino nno betulaba wano wabula ngenda musaba steve siva wantu nga sina kyengase ku mbeera ya muntu atuwa enamba ze z'essimu in case ng'oyagadde okusiigira ekisiige ekyengalo kitwandiise painting kusiiga nga woolaba kino kyamaama n'ebirala binnyo ogenda okwamulayo mu vidiyo eno gyetwokola bitukutte bitugenda kuba tubateeramu osobola atleast okuba nga oba oli awo omusapootinga mu ngeri ey'enjawulo okuyita mu talenti ye gy'alina Smooth enamba yange ya business ya art eri 0700 0700 34 68 27 tugiddemu 0700 34 68 27 osangibwa wane makindi obakubira osogera nomukola business yeah, we can do anything kyawulira nga kiri comfortable kale ndowooza munenade bagala mechanical bongo tumulabye naye part A part B ejja ngawe nkusubiza tugenda kuba twogera ku bisiige bino twogere ku mboozi ya maama gyali kati baganda ebagamba ki music we agamba ki amututtewa era
biki byafunyemu mu ebyo n'ebintu ebiri mu paati yaffe eyokubiri. Amanya nze Shadik Smith era nga mbadde wano ku mukutu gwaffe oguli gwe bayita Celeb Jazz with King Smith. Mbadde ku kamera muyita Sir Lawrence ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Emma. Bano bava mu King Montage Production. Tubaagala nnyo, musibe bulungi, mulindire video eyokubiri.